Nagenza okuwulira nga abaana bampaza video nti Mirani yeekyaye ne mbagamba kituufu yeekyaye kuba omwana wange yayagala nnyo okusoma ne P7 yagira mu first grade ate nga yakola ebibuuzo ng'ali ku kagaali yali yalwala era yakola ebibuuzo nga bamuliko banoona munonye ku ddwaliro n'akola ebibuuzo mu mbeera eyo naye Mirani yagira mu first grade naki kyansanyusa nnyo nga maama omwana twali mulago kyansanyusa nnyo. So sente zino abadde azikuwa oba azisasula ku ssomero ye omwana n'azisanga erina? Nze nalinze yali yaziteekanga kkooti n'enziyo n'ezitwala ku ssomero naye bwe twatula wano nga bamubuuza mu covid nga bamubuuza sente zino kuba nibani n'okuziweebwa bw'ogulawo fayiro nti omulamuzi n'agamba nti bakuwenga sente bweziti mubanga bweriti gwe ne bw'omala emyaka 5 fayiro yeeba etambula oba olina ozimpa oyagala toyagala ki toyagala kuba zirina okumpeebwa kuba okubikola ebyo tomanyi nzijeewa neewoza eki okitegeera gwenze mbiteekayo nze yes kati nali nkikola ntyo kati ne basaba mabegakaawo ne basaba nga omwana agenda mu secondary nti bo bagenda okweweerangayo fees kati fees ajja bubi omwana bwe bamuza kati nakatola bali mu S4 ali mu S4 atudde ewaka banne bali mu kusoma tebagenda kukola ebibuuzo ndowooza omwana kyayavudde yeekyawa. So okwekyawa kw'omwana ekitegeeza tewategedde olebulayo video? Nze mbadde ku dduuka nindawaka video okulaba nga Mirani sate sigenda kumukuba kuba naye mwana yeekyawa kati nga kati sawa sente zenna okulisivinga nga nze ezaawe ezampebwa ku kooti baakoma okuziwa mu Gw'omunaana omwaka oguwedde kuva olwo bampa requirements na mwana ne beesasulira ku ssomero kati kyembuuza kale nange ndi awo mu mbeera bwetyo ye agamba mbu yetayagala kumpa buyambi kubanga nazaala abaana abalala ababiri ne mu kooti bwe twatuula yagamba oyo yazaala mu mulamuzi abaana babiri nze nne gy'abanyumya mbu olusi mbasikuba ki okitegeeza baawo omulala mulamuzi ekyo kirange kuba ye talina buzibu abaana babalabirira bulungi very good well oba gye wamutwala ate tekisoboka ate nagendayo nga sinamulaba bino byozunga mu kooti kale saagala tukitwale nti mulamuzi ayinza kuba nga si mulamuzi oli yakyogera yabyogera ayina abamuwa ebisitole kuba kati looya wange yankubira yampa audio message mweri ne mu simu yange nagamba lutayaŋŋambye mbu olinayo wazaddeyo omwana omulenzi naye ni muline neebuuza nze okuzaala ne lutaayo omwana kingaana okuzaala awalala musango okuzaala awalala kuba ne mukoti bwe yakyogera mukye kimugaana okumpa obuyambi bambuza lwaki tusasula sente zino wano mbu yazaala baana abalala wali mwewasizanga byampeta ate nga nze simulondola simanyi lwaki ye aba annondoola lwaki aba alondoola obulamu bwange nabuuziza looya wange ne mugamba kivuddeko ki ombuuze ekibuuzo ekyo tanti papa kubingamba hano munnaye onale baŋŋambye mbu wazaalayo abaana omwana omulala omulenzi siina mwana mulenzi nina abaana bange babiri abato ne Mirani be baana basatu benina kati mukuru kati ekyokuzaala guba musango ate bwe guba musango go bajja kunsiba kubanga nina abaana bange basatu siri mufumbo nkyazaalira ddala nina okufumbirwa kyogamba musajja gwe nafumbirwa simuzaalire kubanga ntya lutaaya atanyima obuyambi bw'omwana we no kireke ekyo. So kakati okuba ebbanga liri lyonna mu Gw'omunaana omwaka oguwedde temufunanga 10 kuva gyali? Mbadde ndi receiving requirements zokka so nakyo ndowooza ngina okunoonya akasente nkawera oya wange aziclaiming dola bwekigenda okuba. Kooti yo yamugamba etya? Ayina sente yamunyonya sente zalina okuwa yo yamugamba ebyange okufumbirwa awalala n'okuzaala awalala tekitegeeza omwana ono obutaweebwa buyambi bwe oba kitegeera ayina okukola ki okubuwaayo kati twabadde tutudde biwanvu ebya kooti ndowooza n'okuvako tubiveeko naye kati omwana ye yekyayagala kudda ku ssomero kati basindika requirements yazisindika naye fees nasindikako ebitundu tamnamalayo yasindikayo half bali baagala zero balance twagenda ne tukoma ku gate ne tukomawo natuukayo munda ne bagaana direct gune n'agaana nti essomero lyakiyisiza omwana wa S4 baagala zero balance ate ng'essomero liriko walako kati lwaffe tulizana essomero liri Ntebe bwino bitekamu transport biri awo Ntebe awo
kati sente mmeka obudde buno zezaagala zero balance ate nsaba nti sente tuzireke okuzoogera. Naye kati ekiriwo amaleyo fees omwana agende kusomebwa aba yekyayi ate nange zino wazimba zimpe kubanga nzeetaaga fayiro yange eraga nti nno ziweebwa kuba mu gw'omunaana bazibale bazimpe z'obadde oteekayo. Nze mbadde neekolera byange nga kimanyi nti fayiro ebala. Kati nga maama w'omwana tolowooza nti nno kuba omwana kati atudde lwaki tokwata okuziza era sitiira omwana n'asoma then later alone bw'alisasula n'agira obudde buno ebyobufuzi bimusumbuwa naye kati ebiseera bino ndudde nga siweebwa ate nange era ninanga nze kola ki ebintawaanya mbadde nange sirinaawo ssente era n'omwana akimanyi abe bayegambidde embeera mwe tuyise bwe tutambula kugenda ku kooti bwe neewuuba komawo leero kukomawo luli n'obanga eyafumbirwa kooti. Omwana ono otera omuwa katayimu n'agendako ewa kitaawe n'amulabako ne babeerako. Bwe yalwala nannemerera namusindika ewa ssengaawe gwe baali bandaga gwe yali yandaga ng'abeera awaawo ku kibaati yali abeera Kajansi. Mu Christmas eno eyaggwa nagamba Mirani genda leero oli Christmas eno ne ssengaawo yagenda otuuka nga baasenguka n'akubira ono Abe waliwo omulenzi gwe bayita Abe ono Jofre gwatuma n'amukubira nga mumpe enamba ya ssenga ntuuse wa ssenga sikoze eki simusanzeeyo. Yagimuwa omwana n'akomawo naye era kooti yagambye salesere yasembayo era egamba nti butaya alina okutwala nga omwana ewa ssenga omu kuba akoze yeetaaga ssenga. Kusaba kunagamba mpaka omwana wawe mbeereko naye bwalaga. So nale bakuma okulaba Mirani ng'alina emyaka egyo ojjukira bakuma okusitula ku Mirani ng'alina emyaka ebiri so ne bw'aba akoze omusango tambulayiminga. Nze simuma mwana we ne bagamba nti eno Christmas ya kutirya na mwana wange nzijukira byabadde agamba nti omwana namuteekamu ebintu ebibi mukozesa ebibi neyeefiisa Abe yennyini yagenda n'asasula ku ddwaliro ewa Kasule n'afuna lusiiti nga tuli ewa Kasule omwana agenda kufa honalebo yennyini nobamukubira n'amugamba wabula honalebo omwana we agenda kufaako omwana embeera gy'alimu eddwaliro mukole ki mulukyuse n'ankubira n'agamba Mirani n'ayogera Mirani nkwegayiridde kiriza wekwate mugende kuki kutwalira eddala netugenda Nsambya nga sente ze baagala esaawo ndaguza nga yali tazirina netugenda e Mulago ng'omwana ali bubi Lutaya teyalinyayo Abe yalinyangayo yeyajjanga gwatuma ali atya kati omulabi otya kati nze saagala Lutaya dde alimba abantu mbu naisi anyima omwana wange kuba omwana ne bwe yalwala ennyo namukwata ne mutwale wa muganda wa Lutaya kulweza aliye Lweza side ze Lweza omwana embeera ye yali yakumulongoosa bulongoosa nga mulwadde nnyo nemukwata omwana nemubasuulira nze bwe nali naye yagamba manyi mubasuulire nabo bamulabirireko kasita omulabiridde ekikola ki ekimala nembuuza mufuka wa biki neneebuzabuza nenfuluma nga ali ku simu nenziruka nemubalekera omwana waabwe ku makyaza ali 12 kasita yadde engulu n'aterera bw'ati nga wuyo bamulese. Abasajja bonna bali mu nsi lwaki ozaala muwaluka gw'omwana n'ekifaananyi kyeneekubya ekifaananyi kyo nekiteeka ku Facebook nga ndina walukaga yali mu studio muyimbi munnange nange nali ngenze recordinga nekuleka akafaananyi ku studio ng'omuyimbi munno nti tuba nabo so yebwe alaba ekifaananyi lweza nalowooza aba nze oli ye tata w'abaana bange oba kitegeera oba yazaddemu abaana kuva olwo bwe namala okulisiivinga eyo message ng'oyabingamye nemugamba nze walukaga gwemwogera sirina na namba ye nakoma kumulaba mu studio nekigwa kuva olwo teyaddamu kuteeka ku kooti yadde ekyo yadde ekikumi covid yonna teyateekako yadde ekyo teyansindika yadde lwatano yali mu bululu nenetobera nzeka nenewerera omwana nzeka mu biseera ebyo ng'essimu ze ziri off nagenda okuddamu kwogerezaganya ne honalebo nga Mirani mulwadde lwe bampita nti mulwadde nendyoka okuddamu okubagamba naye banaye nga mwansuula bali ne bagamba genda mu kooti okiraiminga esente eza covid yonna nze honalebo simulinaako nnyo buzibu just buyambi bwa mwana bwe bwe mbamwagalako. Kyava ku kyoli ogamba nti nno wazaala mu Lukaga. Nakubya ekifaananyi nasanga Walukaga twali mu studio nga Lukaga recordinga bibye nange recordinga byange wa David DMS just netwekuba ekifaananyi nekiteeka ku Facebook nga bwe ngiye kujja ne bayimbi bananga abalala naye sagamba era musibe nti sina kubako lwene kubya naye ekifaananyi sina kubako gweseka naye sina kubako gwe nkola naye collabo banaye nange nine binnuma
nange nina ebinuma bufaananyi ne kimunyiiza nze kye nawulira katate mu kooti bwe batwita ne bamubuuza nti lwaki ssente zino badde tuzisindikanga ku kooti ekifaananyi kyanyiizaho nale nze simanyi oba byava ku kubanga oyo adde ekigambo ekiva mu kamwa ke kiba kivudde mu kamwa ka Honorable watuma era bwe yamala okumpula nze nesifaako kuba tewuli nze walukaga sina na simu ye just mumanyi ti muyimbi munnange ye awulira kivudde mu matu ga bosi we kyakugamba era simanyi birala oba waliwo birala bitutambula mu audio yonna byayogedde alina obulimba bwonna bwe yakoze obulimba bwe yakoze ndowooza ye bwe yaleeta zo sente ze bamusalira okumpeebwa ye yalowooza nti oba asasula byamu maaso kumbe yali asasula mabega era okuva olwo nga asasudde ebyamabega kuva mu gw'omunaana omwaka oguwedde sina receivinga sente za feeding and renting bwe bamubuuza lwaki oba bayita luli mu kooti nze koolo saagenda nagambye nali mulwadde saamanya bye baawoza naye yakulaga nti andabirira atya nga alina abaana basatu nenebuuza lwaki anonduula ati akwagala nedda nze simanyi oba njagala batanjagala twazaala omwana netukita lwaki nze abaanondola kubanga looya wange nina namaloboozi ge ngagamba onale bagambye wazaddeyo n'omwana omulala omulenzi naye ngamba nze sikweka abaana bange bwe muzaala okuba musango nabagambye nti gwakunsiba ogwokuzaala bonkyabazaala myaka 35 sina kaddiwanyo zirema kuzaala senga janagamba mu butongole nti nkwetaaga kankuwasoberewa sidda mabega oli twasigaza mwana ate saagala kubeera nga ndi ku bunkeke sifumbirwe kubanga onale bajja kuganda kumpa obuyambi bw'omwana banange okuzaala n'omuntu ne mwawukana tekitegeeza nti aleme kufumbirwa aleme kuba na mikwano nayimba ne Silver fumbi oluyimba Honorable mitemu babalala be bamukozesa ensobi simanyi nayimba ne Silver fumbi oluyimba ndibasa lwali ku ground nga balala ku TV tuluda kweru litaddemu obusente bwange bwe yakola new Eagles nagenda okulaba nga fumbe bamututte bamuwadde omulimo ntane meseno je ntambula ku shows awalada simanyi ekyo baya kikola yali Irene oba yali Ruta yawala nzina kwata message yange ne mpaluta ne mugamba ngenda kusanga fumbe ngayimba oluyimba lwange ku stage nze naye tujja kulaba yamugoba yabirekera so ekintu kimu oyogera lwaki tomuwa mwana we namulabirira nze sinza agaba omwana oyo yakulidde mu kooti eyinza okulaba omwana ali atya yetaga ali bubi embeera gyalimu yetaga kuwebwa maama nze Honorable simumangako omwana we kwogera naye ate na kino ekintu nkiwamu abazadde buli muzadde yenna nga wazaala oba taata oba maama fe bamaama tulina olugezigezi n'ozaala musajja olwokuba nti mwavu n'otandika okuba bwe munyiigamu nga yakunyiiza n'omumma omwana oli ne bwagamba pambipa omwana omusajja ne bwaba muzaalamu nga katamiivu bwagamba nga nti njagala kulaba omwana wange mumuwa mulabe